onya kati mobile equipment oyo onyonya investor nonya investor nine emizindalo egiri specific gye njagala mukitegedde abagagga abali mu kiridde ekya anko anko ayagala abenga atereza ekintu mpola so kati naffe kati YouTube of the year nze nkiyina omwaka guno awakana gwamanyi. Thank you. By the way, okay guys, on a much more serious note, nga tubivuddeko bino, I awesomely deserve this award. This year we reached 200,000 followers. Yes, we made 5 years on YouTube. This year I've had platinum shows on my YouTube channel. For example, the biggest YouTube show in the country today, Big Andy Short Show, Jengola Zubeda. It's the biggest YouTube channel, YouTube program today. Yes, research China. Then we have the biggest show also, Talk and Talk Show. We have the biggest show, Saturday Nation. Zonna ziri Kasuku line. So onoba na mutima mubi bono sigala ng'oyogera ebigambo. So 2025 yes nkikutte. Friends of Shalom Vurumula njagadde nkuweyo flowers ate n'abantu abalala obeere kyakulabirako. Tulina abantu bangi tuli nabo, they don't want to start, they don't think, but nothing is going to be easy. And what if it doesn't work out? Yeah, if it doesn't work out, you count your losses, you go. There are people who have started over 20 businesses and the 21st business works out. Yes. Emirundi egisinga tugamba nnyo abantu kola kyotegeera. Manya ati social media kalingenda kugamba kati tunulira kojja kabaaya. Guno omwaka lwasambye akajji. Kati ali wali atunda ddagala. Naye ajja naga Kasuku nali simanyi nti omwaka guno ndifunamu. Obulamu ne bukyuka. Okitegeera. Okuva gye yali so olina kitunuulira ng'okibala. Kiki kye weeyongerako? How do you go about it? But our people believe buli kimu alina kisanga ku sowaani. Bano abavubuka abalinga banvume ey'ebweru be nabagambako mutandike YouTube channels bazitandika. Tobalabanga kati bali serious balina bye bakola. Biri bye babeerangamu ebyokubagana because ojja teekayo video tubagana n'obbiraba bagamba nti ebyo tetubyagala. Kati kola content. Kati abaana bali eyo they are earning money. You have that following. Sit down. Wobuuze how best can I benefit from this? How do I utilize it? Webuuze ku bantu ffe Shalom twabeerawo naawe emirundi mingi ng'otubuuza nkoze ntya tukugambye kati gezaako kino nenda katigera okutuusa wa formulating nga kyoyagala okukola mu bwongo nowandi kati kino mu kutandika watandika odduka. That is everywhere. Naddala ng'omuntu okoze ku linnya lyo. Then you hit a snag. Eyo yebeera reality check nti kati abantu bakulabye bakuwageddeyo omwezi gumu ebiri kati bavudde mu hype eri babuuza naye kiki kyakola kikyatuwa oba kitegeera. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu aleikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye kapula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa
kobe ng'odiddawa wano okusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kastori Chigambo, it is happening. Shalom 256. Do not forget to subscribe. Atana subscribing. Atagwa subscribing. Akadeka seko mpola mpola obengo bera notified each and every time that we upload. Wala interview tuna kujja ku Kevina. Ekivulu chengedde. Friends of Shalom Vrumula. Olwomukaga luno 29th. Naye njagala kwebaza ekisooka. Wow. Mbadde n'abavubuka bangi. Naye wakiina mu kusooka naye ndowooza ne kikuvaamu abavubuka tebaagala ttandika. Jjukira nagamba emirundi mingi naye nkugamba nti tandika YouTube eyiyo. Togula. N'osooka ntambi yasooka okugula. Bye tuyimbye era mu luyimba. N'emulakira. Naawe n'ogula gwe n'entambi. Ne bakola ki? Ne tutuulamu. Ne mbaga nti kuba nali nabaganda nti gwe tandika okizimbe. Omanyi ekintu nga kikyo kyanjawulo nze ebintu ebisinga bye nnina mu bulamu siina muntu aŋŋamba nti Kasuku n'enjira bwe nti ebisinga mbyetandikidde era simanyi oba nali naawe nga nyinyonyola abantu nti sikyayagala nnyo partnerships kuba ekirooto ky'ekintu ekyo nze mba nkiyina. I would rather be malo kijja eno mu struggle n'entandika okuleeta abantu be nnaakola nabo. Kati gwe bw'oba oyagala kiyingira oba kigula I put a price kuba nze mba manyi gye kivudde oba okitegeera. So njagala kwebaza YouTube egenda weza mwaka mu December nga 26. Watandika bifo 26. Jitwagula yaffe ne Shalom 256 nadigula ku boxing de nga ndi mu ntebe. After lunch nzijukidde interview gye twakola. Wali number 1? Nali number 1. Wali number ngwe sub number 1. Kati nzijukira abirimu eyo abazaali 28 ne tukola interview yasooka. Wali ku Kevina. So abantu baffe abasinga tebaagala ttandika. And obulamu bulina we bulina okutandikira mu buli kimu. Abantu baffe kati olina ekintu ky'onnyambyeko ekirala ky'okoze. Abantu abasinga balowooza nti baakabi. So ebintu ebimu tebasobola bikola. Okitegedde. Naye be nakunnyonnyolamu haso ya YouTube n'oŋŋamba Kasuku nja kikola. Oba okitegedde. So along the way tebibadde birungi naye otandise obifunamu eno gye tuli. So ekyo kikulaga nti gy'olaga olabayo. Bw'otunula kati giri myaka si ebiri. Myaka 2 n'akajja 2. Bukyanga ojja mu kamera. Nechipooli. But you can see how far you've come. Oyinza okubeera nga sente ozifunye ne kati gwe lowoozaamu nti waliwo gw'okubira essimu n'omuganze Shalom. Nga luli ne bwe wandimukubidde oddamu yanigambye agavubuka agayaaye. Ekivubuka ekiyayi kinkubira. So abantu balina okukkiriza okukola, balina okukkiriza ottandika ate balina omumanya nti tewali kyangu. Wabula buli kimu tuzimba kiki? Kizimbe. Mbadde ngamba wali Kazibwe Kapo nga mugamba nti obulamu bwange ebintu ebisinga byenkoze mbikoze mu myaka 6 ogusembyeyo. Naye nga ate amawulire nga baddemu guno omwaka mba ntambuza gwa 15. Naye wagamba ano mukati nfunyemu mawulire emyaka 6. Ebadde emyaka 6 naye ate weewuunye nti ate era
ne gyenji amawulire gyengafuniddemu ate sigafuniddemu mu bye nasoma kyekisinga okwewuunya omanyiza amawulire nasoma namejalinga news writing and reporting kati nga mpandiika nali mmanyi nnyo wano mu kuwandiika interview waitu Shalom 256 embozi ya ready paper kati weewuunye ate akajji nenkasambira ku TV nasoka kola ku Star TV wakala ku Star nakolako ku Star TV ngokola program ki bali bagiyita Kasuku live yes sebo enya je lyava ku Star TV Kasuku live Kasuku lyali lyava dda mu media school kati kino ekya live twakyongererako awo Kasuku live nelya Kasuku live kuminga walinga bagamba yalinga Kasuku nasanga nze nali nkola ku red paper kati nga ku ssomero sibeerayo nnyo naye nga waliyo group beyita Kasuku abaana twali tusoma nabo kati nga beekola mu group bagenda batambula mu masomero babasomesa through dance drama biki kati omuwala bossi waabwe najja okunjogereza mbeegatteko you know those things kati omuwala oyo yali mukwano gwange n'afiira mu bbomu ezaali ekyaddondo twaliyo naye n'afiira awo wasurvivinga bomb yes sebo eza 210 yes sebo wala kyogajjako abantu bonna abantu bakimanyi sikiwuliranga abantu bakimanyi tugende empula soka mpe ku mboozi ya bomu sikwalako ku mboozi ya bomu kati bomu ezo eza 2010 ekyaddondo awo kyaddondo emabega olaba ekisisiro ekyo wekiri kati emabega waakyo throughout that whole World Cup jukire World Cup ya 2010 ye yali South Africa kati bebere South Africa wano twayinawo story Chameleone yali embozi yali etambudde nti Chameleone agenda yimba ku opening ceremony babyogere oba closing ceremony tayimba agamba yayimba kati kabaga nti agenda yimba jukira Bebe Cool awo ye yayina age yagenda nayimbira Mandela ku birthday ye kati bano nga batutunze ekyo nti mwe mukyali ku bya birthday nayo nagenda yimba wa World Cup jukira Shakira yayina oluyimba nono Canary yayina olwa Coca-Cola waving flag kati Coca-Cola nga emipiira gyayo gitadde Namboole I mean nakivubo abantu gye balabira nga gye balabira gye baali balabira batekayo entimbe okitegeera mugambe ndi mu interview gye baali balabira nga Coca-Cola yeri eyo kati Guinness oba na UBL nga bali Kyaddondo awo era nzawe Kyaddondo nasooka kulabirawo omupiira gwe nalabirawo n'oyo omuwala gwali gwa Ghana ne Uruguay Suarez asooka akwata omupiira baweya Samoa Giyani penalty emuleme awo kati naina awe waffe twalina naina chali wange Sam aina kati aina ebbaala eri awo munda Nakawa bagita Sand Dunes ni Nakawa mani nga kusaidi ene ya URA yo bayita mu gate yawo kati Sam yali akolera Coca-Cola at the time final bezituuka nze jjukira nali mpagira France all along oli mu Faransa ndi mu Faransa nalina ne t-shirt yaabwe kati Sam atuyite eri kati bwatuyite eri mu enakivubo wano obani yaŋŋamba tugende wano ndoza era baali ba Brenda abo Silk Events yali etegese endoza yali waliwo omuntu mu Siliki anga nti Akasuku janguwa tugende Kyaddondo nga tugenda Kyaddondo kati bwe tutuuka Kyaddondo ne bano baaliyo ono omuwala kwaliko mukwano gwange ni ka group ke waliwo mukwano gwange baali muyita Varo mukwano gwange Varo Rachel Brenda ne muganda we okitegedde nga bazze balina we baatuula kati tutuula wano mu maaso mubamu ku bantu be baali bayiso yimba loza omulangira Suna bayimba kati Bebe Cool jukira yali yamenyeka amagulu baali bamubya amasasi bamubba amasasi mu January yali ava ku show ya Ara Kelly n'agenda ku efendi zaawo at the height of
bifu yaabwe ne Good Life. Effendis yali ku Canary Park, kugenda ku Canary Park waliwo ekifo kati bakiyita Black biki awo Effendis we yali. Effendis ng'ekwatira ddala. Kati ffe betuva ku show ya Arakeri. Bebe Kulu yajja n'ayimba oba Chameleone ye yajjanga Bamaseeka oba yali Bebe Kulu yajjira mu kanzu. Bamala oyimba Ndawusi atugamba nti ffe tewakitutwala eri. Ndawusi yali nga si muntu wa crowd nnyo. Ndawusi yalina ekintu kye yaŋŋambanga ebiseera ebyo nga ŋŋamba nnyo Kasuku weewale nnyo abayimbi. Bw'oba toyagala kumanyiira weewale abayimbi. Abeere nga bw'aba alina kyakwagaza akusanga n'okimukolera n'akusasula n'ogenda. Kati n'atugamba nti tuveewo wano tugende. Era nga tuvaawo twalituula bukotaawo ku engine nga tugenda ku engine nga tubeera awo. Kati enkeera twebaka n'okwebaka. Enkeera ssaawa ndowooza nga 2 Ndawusi yankubira ngamba why wategedde omusajja bamubye amasasi ne ngamba kati aga amasasi yali akyali ku wheelchair. For starters kyekikyebezebwa bakwa report kyekyakuyabibe kuba amasasi. Report simanyi oba yafuluma saakigoberera nnyo naye okuvaawo bagamba they had a scuffle ne ono omuvubuka aba Good Life naye basonga nnyo ku gift of kado oba naani awo omulala nti balina scuffle. Kati naye nga story nzale gye mpulira bagamba oba baali bafuluma omusirikale oba n'abagamba kukola kyo oba ebintu by'ekiro kati kwe kuba amasasi nelimukwata mu kugulu ne gamukwata. Tebamukubalimu bamukubanoza amasasi 2 ne gamukwata. Kati ebyo ebiseera ssebo gwe lwakuba olaba kati abantu badayirutinze ebintu ebyo. Ebiseera ebyo biifu ya Bebe ne Bobby yaliwo. Era Bobby yagenda mu ddwaliro olaba Bebe n'atunula eri. N'atambuza nga z'omulabako. Kati ffe ebintu bibiri kwe twategeerera nti ebintu bikambwe nnyo. Yajja mu ddwaliro mulaba n'atunula eri n'agaana. Ne taata wa Bobby be yafa omusajja yagamba sijja era teyajja. Yagano lako kujja kuzika process yonna. Kale omuntu baba alowooza nti byakusaaga olutalo luli deeply rooted. Tatenga byali bikambwe nnyo. Kati byakkakkana. Omusajja amukubye amasasi. Naye kagamba Posing amutusooke tuve mu posing. Tijembadde kuwa. Mama. Epitomu y'olutalo omusajja amukubye amasasi. Aganya omukyalira. Bamukuba amasasi. Bamukuba amasasi. Sebe ebyo ebiseera byali bizibu nnyo. Bamukuba amasasi kati waliwo period gye twatukawo wano nga yaddwaliro. Ne Bobby n'alwala. Yalwala bamukuba amasasi. Bamukuba amasasi. Bamukuba paka ku kitanda. Nga nyamukuba. Sorry tebamukuba. Yalwala. Yafuna ekimbe ekiyongobero. Emboozi ne batandika gitambuza mbu simanya oba njaga oba ki n'agenda baliwo akantu ke baleeta kaalinga oba kakibe kati nga kaliko sayini z'enjaga oba kaali ka light oba kaali kaki bukedde olwo ebiseera ebyo nga bukedde Seguye yakavalinga story eyo single handed ku newspaper awo saalabako muntu naddala bino ebyaffe ebiriroko yasinga Seguye kukavalinga basajja nga Seguye asobola otuula olunaku lulamba mu ddwaliro. Bino byolaba Kuki ne musajja we bye bakola ku buli akutusaawo asalawo na dedicating olunaku lwa leero lwa kooti n'abeerawo olunaku lulamba update ku update. So nga jjukira made gaali Bebe bamuba amasasi Bobby azze omulaba federation yaba ebintu by'abayimbi ebisookawo we babikola twatuulaawo ku sharing ensambya ne balonda ekibiina ekibatwala Simaya Silver Kyagulanyi Lady Titi Bani Isaac Ruchi bonna babawadde awo ebifo be ba boss. Kati we twasinga ottiira ennyo era abantu oluusi mbalaba nga baleekaana bavuma Bebe Kuluwa ne nga tebategeera kye baliko. President Museveni yeesitula n'agenda ensambya okulaba Bebe Kulu ekyali awo
Monitor, Bukedde, Observer, New Vision, front page. President Museveni vice bebe cool. Aina n'oluyimba lwe lwayina. Big size. Bw'ogenda n'oluwulira bwe yali ajustifying obunene bwe yateekamu president yajja n'amukyayira mu ddwaliro. Kati olwo oluyimba big size baliwo abamwekalirako yali America. Amaka video mwalimu ne hama anjukira. Video yali yanungi. Bebe Cool baba nga awonamu avudde mawuli ya front page. Kati ogwo omwaka Bebe Cool bakwata ennyo amawulire. Kamili agamba amagulu gazzeemu ne ganuuka. Kamili yali yasooka ogwa accident yeri gye yafuna. It was a year before. I think like a year or two. Yali ateredde nga yaddawo. Kati n'agamba nti amagulu gaakana. Agenda kulenga bebe amubbaako show. Nga show egenda alonkulaga show yennyini va bino bye tulimu. Kamiliyoni ye musajja yali asobola okukola buli kisoboka. Number 1 agisigaze. Nkugambye nti Abdul Mulasa era we yabeerako nga ye number 1. Kamili n'amutwala ku gundi ku Club Siriki. Wano ewona omukazi wano wa ewachali. Wanyakabalagala. Ekabalagala. Ewasheri. Anda nekirimi. Ye yamuteekamu ebyo bya Rasta Smart n'agwa. Era muwaddeyo n'oluyimba. Ekigambo kinyenemu. Ate akyaliko yagwa. Kamili ng'akeera Kamiliyoni alinga Museveni ng'akwagala. Asobola okukubira buli ku makya. Buli ku makya. Kati nze nkugambye nakunnyonnyola akuba omusajja yaŋŋana emboozi ezo zeeyongeza wano. Ekitegeera nakugamba alikubuulira banejja akukuleetera example ya Brian White nti Brian White waliwo lwe yatuulako mu mmotoka ne president n'atukubira. Halo nga tuli ku simu kuno. Halo yes n'omukuno ne president ne bamutuwako. Hey Brian White waliwo n'ebifaananyi bye ng'atudde mu tenti ya president emabega oba yali agenze ejjinji eyo ng'atudde ali mu suuti ye bulungi bw'ati. Banga kyali musirikale. Tiyali musirikale ng'atudde eyo tenti eyo giraba mirundi yaginnyumiza omugenzi ng'abantu bagirwanira. Ogibaamu obubeezi nga bagirwanira nga yeetuulidde mabega bwe bati nga oli akkubira essimu ng'ali ku State House n'akulaga n'obwo obukopo bwabwe buliko national emblem emabega n'ate eno vambire ebyano byotuula ano mu general happiness. Kati gomaye omuntu wakubirira essimu nga obonobiraba abamunda wali essimu tebakukkiriza yingira nayo naye yagirina ali mabega mulongi atudde gwe president nga akusobola okukubira omuntu ku saa 9 ogw'ekiro kumukumu n'abya interview ebugye bakomezaawo ng'ali ne iburake nanga nti aze president mwe mwagalira we mufunira. Kati awo baabanga alina kyakwagaza be bagagga b'omu kibuga wano abasinga yensonga lwaki abamu nagenda mbasangula ennamba zaabwe baaba alina ekizibu ayinza okukubira. Waliwo eyalina ekizibu nanoonya wiiki namba nga nganya okukwata essimu ye gwe yayitamu be namugaa nti ndi waka nali ndi awo nga bagguse bonna naali akunoonya n'omugagga we nga bagguse ewange ne basookawo ne bakanga omukyala ne bamuwaayo ku nkalu obukadde 2 naye webala erabirira mwami omukyala bino yonna benna ebyaddako twagala kugenda mukko naye tujja mukuddiza bikyawo yaga nti agende muze eri mugamba omusajja yantama bikiki naŋŋamba nyamba genda be bananzijjako 2 bereze bampadde za cash bira akazi yayo bambo wakomyewo leeti waki omusosa $100 awo ati twabeeranga ne boola ng'akugamba nti omukyala munnyonnyole. Halo mumpeze jugere naye halo awo no tuli naye no tunyumirwa naye ngena muwa sente zazireeti kati nga wokka bw'otateekayo ssente ojja okufuna ebibuuzo tebakubuuza ovaawo abadde okola ki kasita abaawo sente which is okay for everybody you know. Kamili agenda okulengera kati Kamiliyoni agenda olengera show emuddukako naga nti gaddamu ne gatana era bamuzaayo mu ddwaliro Tanzania wano era Seguya n'akavalingawo kati ogwo omwaka waliyo embuutu y'embootikizi yali Namboole yaliko train Kabushenga yagenda n'abeegayirira ng'abeetaaga aba
babiri olwo batiiminza abo Bobby bamujja mu muzannyo. It is Bebe and Camille. We bakubira boggolako remix. Waliwo abagamba yamenyeka amagulu ya Sirana. Boom, bam, boggolako. Awo eva kuba esooka Bebe yali agikoze era we yamenyekera amagulu awo. Yali agikoze esooka. Kati remix Camille n'amugamba nti njagala ompe remix biki ne bagimuwa n'ataaginga alongo awo. Awo nga sebo babapangisa ebivulo babiri. Bebe Camille. Ne Bulaaya eyo ndowooza baagenda nga bapangisa. Kati Bebe baavaawo awo. I think eyo teyali June. Ndowooza oba yali October that year. Museveni amuwa ssente. Awani Bebe? Yamuwa ssente nnyingi n'agenda America. Omukola ki? Omujjanjaba amagulu. Amagulu ago sebo baagajjanjabira America. Wano byali byagala. Yes sebo. Bebe yalaga nti treatment wano yali agifunye naye nga yeetaagamu specialized treatment. You know? President Museveni n'amuwa ssente. Kati y'ensonga wakyola nti bw'olaba abakyamuka aboogerera oli eyayina ensonga ze. Ekintu kivudde mabega from day one okitegedde ne bamutwala mu America awo sente mpitirivu nsituka ne ziggwawo ne baweereza n'endala embozo gibuzanga aho na leba America kyambadde mukwano gwe baati mukwano gwa mumanyi beemanyi va mbino bano abantu abakamulaba wana abamukyamukiramu era Bebe Kuru ye baakugamba ku President Museveni nti kati kino kiriba ekiti gwe kakkana kati gwe tolaba bano be baakyamuka nga bagamba simaya abayimbi batukozesa ab'omu region biki Bebe n'akola ekiki unstoppable beere nga batambula president ekyo ki nanga nti Bebe Kuru ye yakoze ekyo namuga jangu wachite muli mu kuyimba namuga nti munnaye waliwo abakyagala ennyo okusinga nti nedda bakeere bukeezi enkya bayimbi kati abayimbi ba Bebe be basooka ku stage konabira abuchamani bwe bamala okuyimba ne bavaawo bana abalala ne bajja aba region ne bajja oluusi tebafuna na kufuna mu kisoogo muganda wange ebintu si byasaaga ebintu si byakusaagira ddala kati waliyo abantu kati Bebe noza yatuuka ku point takyalwanira Museveni gwe weefula nti omumanyi nnyo ng'amukulekeramu omuwuliremu otuuka wekka noga nti mukama wange mpa ku katabo kasomeko n'akategeera tomanyi nti waliwo olumu lwe baali bamukubye enkokola awo ezo ssente za 2016 ezo zifuluma engabane ekutte wansi ne waggulu waliwo abaali balina olyako tebalidde kuba yeze yazifunanga direct mwabeeranga mu shortcut kati bamubuloke nga takyala president oba president yali agenze oba kuggula kyaki yaawa takyamulaba abeera ayita wo saya n'agamba permission to proceed sir n'akyuka n'amulaba Bebe abantu beekola ebintu golooza oba obubadi bakusasula bagaa nti beyale mu motoka bwe baali bagambye bwe baali babijjawa okeera bukeezi kubaca n'onyiiga so kati nkuzayo wali ku 2010 kati awo yali mu katebe Camille agamba amagulu gatanye ebyo nga byonna byali tebinnabaawo ebyo byali tebinnabaawo kati azze okulaba World Cup kati bwajja sponsored by Guinness ebiseera bwe nali nywa Guinness neŋŋamba ngudde mu pati kati ampita jangu kati mukumpita nva bali abawala we baali be nali nabo nzira wano mu maaso naye ewali Bebe tutuule wano nzijukira stage eyo ono omugaye yasooka okukola big deal Jimmy be baali ba MC nga bwe tuli awo tutudde nempita ne kyali wange omulala bamuyita Varo nga Varo jangu wano biki oba ne Rachel kati bali tubalekayo eri kati tuba tutudde ndowooza omupiira ndowooza gwali gugenze mu extra time I think tugenda owulira kati nze saawulira blast nalaba screen yasooka ne yeenyeenya beeti ne mpulira nga we tuli tujugumira neebanga eddako nekiryoka kiddamu ogw'okulala
eyali mu katebe twaddamu mulaba ng'aliwa nga bali ku game yabuuka wekikanga bwato kimanyi nga bali ku game eyajjira mu kabiru kyeya nga bali ku game nze gajja nayisibayo bigenda mu maaso nalaba abagwa nange nenkolaki nengwa kati ngenda okudda engulu ng'abantu bakaaba nekolwe nategeera nti poliisi n'amagye tebaagala bwagazi kukola response eyali awo mu ddakiika nga 10 Seiko yali atuuse security nga wonna bazinzeewo mu ddakiika nga 10 nga wonna bazinzeewo nga bomu zimaze okukuba kati awo nina muganda wange Jingo yali akuba ebifaananyi bya red paper ankwasa kamera ng'ambo mayigwe kuba ebifaananyi nze nsobola okuyamba kuba n'abakola ki kuba ebifaananyi nentandika owulira emmeme ng'ensinduukirira olaba omuntu ng'ebyenda bivuddemu waliwo gayi yalina ekisumuluzo kya BMW naŋŋamba okiraba kina ekisumuluzo bw'ontaasa ngenda kuwa buli kyoyagala just ntwala mu mmotoka onvuga ontwale mu ddwaliro ng'akantu kaali kamusaze wano weewati wano omusaayi gumuvaamu genda omukwata beeti bbanga amusitula n'akutuka n'afa BMW wagirekawo baabitwala poliisi yabijjawo emmotoka ezaabeerawo okumala ebbanga awo era awo ekyaddondo okuddawo mbonye ye yaddawo okuddamu okukolerawo awo ekyaddondo yali yafiira ddala Prophet Elvis mbonye ye yaddamu okukolerawo awo abantu ne balyoka baddamu okujjawo mu bungi era bw'ogendawo ekyaddondo waliwo ejjinja ericommemoratinga gundi ezo baaliteekawo awo okuba ebifaananyi avuddemu amaaso abeebyenda abafa abantu baafa kati n'oyo omuwala mwe yafiira ne muganda we famire yaluzinga abantu 2 mu kiro kimu ne tugenda emitiyano baziika naye nebanga ne maama waabwe yafa tunira omukazi ng'akaaba ennaku n'enkwata kati oli kyali wange oli valo ye waya zaavaako be yalaba abafu abangi yawunga waya ne zivaako kati ye mu kusooka wano fena ndowooza we had the same reaction kati wano mu kusooka yasuka n'abanga alyoke ne wayitawo ndowooza wiiki nga 2 n'avaako nga byayogera abantu tebabitegeera bamutwala mu therapy namu rehabilitatinga kyamutwalira emyezi nga 6 okudda engolo yalaba abafu bangi kati nze nali mbalabyeko abafu bangi naye ndabyeko emirambo nga 5 nga buli wootambula obuuka mirambo bw'otyo musaayi nagenda okuvaayo nga muno nzijjudde musaayi jaze yange ng'ejjudde musaayi tebakyaba oba obulwadde bagamba simanya obulwadde bukwatirawo mu accident anti bw'oba naawe obadde olina akasale wano nkesi oli alina kyalina then naawe obeera ogenze so abantu baafa ekyaddonda awo ebyaddala nno bomuze ekyaddonda awo zaali za ddala ne tubeerako wano mu Uganda Garden City eyo ng'ogiyingira obuyingizi olaba akakayingira emmotoka ogizikiza compartment zonna n'oziggula nga bayiza okuceekinga eddakiika ngezi 5 ekyali awo gwe tekyali kyangu Uganda ebiseera ebyo yali nzibu nnyo erumeeti kati Uganda awo wenkugambira oluusi abantu bamwe mbagambira nti babeera tebayagadde bwagazi kukola naye basalawo nti kati bakyagala kiba kirina okukolebwa twabiraba wano beera yali ya tabbo ekifo kyakye bakubamu bo mukyali Ethiopian village awo Kabalagala awo nawo babakubamu awo bomu night life neefaawo endongo ne basooka baziyimiriza bayimiriza disco ng'ewaka ssaawa emu buli omu aba atuuse n'oyo omukyalo oyo Brenda Nanyonjo oyo Miss Uganda yemu kubaawona baafunawo fragment si muno babagabira 5,500,000 president basurvivor simanyi boba bawaayemu anti oba ofudde otumanyi nti abafiirwa babookyayeemu anti oli aba afudde ate bano beetaaga obbajjanja bakyali balamu akakadde mugule emmere ne keesi tekisoboka teri keesi ya $200 kale akakadde mukateeke ku keesi omuntu agende mirembe that's the logic behind it
bano bakyali balamu tosobola kuwa mufu miliyoni 5 agenzi ate abalamu n'obawa akakadde ate nga beetaaga okujjanya n'ezo ssente nno omanyi nti olutalo lwali lunene ku Attorney General's Office awo gye zaayita okuverifyinga abantu omanyi lisiti ezafulumira mu mawulire gwe tomanyi nti waliwo n'abeeteekamu nga tebaalimu kati ze saafuna wadde 1,000 kwezo ssente ate bagamba bawa abasurvivor ate naliwo. Why didn't you use your voice? Because you're already in the media. Kati sente za gavumenti obeera oleekaanira bwereere waliwo ebintu ebimu ebyo ebiseera nali siina nnyo ssente naye process gy'oba ogenda oyitamu jjukira olwedde bo abeera basazeewo abanaagenda ku lisiti kati nze sayina wadde baba amanyi olwedde anti president bamala okutowa order abanaagenda ku lisiti ne banaali ababeera bamaze obbibala kati gwe ojja weekukusaawo otya era sebe ebyo ebiseera ebifaananyi bye nakuba byabeera ku front page ya red paper eddanga essanyu lyoba nalyo front page bayirayiniyo oba ekifaananyi kyo okubeera nti ye front page ye lead story eyo baagigabirangako emitwalo egi 5 kati nga basobola okukikozesa leero n'enkya ogenda okumala wiiki ng'ekifaananyi kyekyo kyekimu kikoledde emitwalo nga 3 ate red paper ne mwakolanga mwenga efaani nga webiri nze ate red paper ne sokola osoma red paper this guy who was killed Major Kazini nga bamutaddeyo nga bwe yali bali bantu ala ku ssomero ne balagamba amali bagasimanga ku kkubo bannange nga gayi nga baamukubye nga bwe yali how does the family feel about ngala ebintu ebyo ati babeera baamukubye amawulire tegatera nnyo kudda ku feeling z'abantu amawulire go supposed to be empathetic anti amawulire gatambuza ekintu kimu truth and accuracy facts so fact beebeera batugamba nnyo nti waki oyogera omusajja nti bamukwatidde mu bwenzi mu mawulire tubuuza is it a fact amawulire tegalina empathy but you put yourself in someone else's shoes empathy etandise kati bino ebya social media n'akajanja k'abantu amawulire ga reportinga nga fact nga bweri bakwatidde Shalom mu bwenzi ng'alemedde mu mukazi wooli ekifaananyi ne bakiteekayo kati ennaku zino a reporting eggulire baba amanyi Shalom naye Kasuku oli wankwe toyina kisa munno n'okola booti naye nga bw'omubuuza nti kyayogedde ge mazima because pira z'amawulire ziri facts truth balance actually bw'omubuuza nti byonna nabibaddemu nti wabibaddemu kati where is the problem so kati eri erinnya Kasuku Kasuku live jeri Kasuku omwana oyo bw'afa bwe tufuna gigi ya Star TV ne tusalawo ne tugaa nti tukiddukize in remembrance of her waliyo kyali atandise group yaabwe nga tutandise okubeegattako nenge ekiroto kyabwe kye baali balina kyali kinene okitegeera so kati oluusi omuntu ayinza okwagala okukirwanisa ennyo ayina atajjukira nti kino ekirooto ate waliwo eyakiyina eyafa ate kati akiwanirira kisigale nga kikola ki nga kitambula no but these are facts that is why sometimes ennaku ezo nkugamba nti oluusi otuula wansi nojjukiramu olaba omusiru ng'akumanyiira nogaalaba embwa talina kye yali alabye naye ali awo atudde ateesa Kasuku n'omugaa nti nkukwaseemukko ku Kasuku waayise okitegedde kati zaatu baayogeranga wano mirundi afudde kata afudde Isima buli akoladde Kasuku yafa kati ng'ojjukiramu emirambo gye walaba giri waliwo we namalako emyezi nga 6 ng'eka nnyingira ku makya nga buli weebaka booti ojjukira emirambo eyali akulaajanira omuloota agamba nyamba olaba omulambo these are facts I'm giving you ate byonna ne mbiyitamu nga sirina gwe njogedde naye nenkera bukeezi ku makya mu Bafeeko mwalimu abaana abato sijjukira kulaba mu baana bato anti engeri event gye yali eyabbiya ngeri event gye yali eyabbiya twabadde tuvudde ku kyokutuuka awo
Natwogera ku njagala tudde amatasa agamu kubwa site kanga amawulire kati obulwadde bufuuse obulwadde bekula kudda amatasi bebe kulabanga awonye agenza atulina bwe twabadde nga tunagenda yeeyo andi bomu nabadde nzinyumya lwa muwala ono erinnya lya Kasuku gye lyava netuga bebe kulu ku matasi gamu kubagatya abona atya nadde nkyakwebaza wamma engo nebaza nga nkunyonyola abantu perseverance so kale kyenkunyonyodde nkuviirayo Kasuku gwolaba olunaku olwaleero biki byalabye kimufudde Kasuku okitegedde kati gweoyinza okwagala omulaba noyagala okuba nga ye bakugamba nti nkukwasizzaamu Kasuku oli willing okurewinding oddeyo you relive the moment okitegedde onfuna bulungi so kati kyeki kyenadde nkwebalizaako nti omuntu yenna akkiriza nti kantandike olina omuwa respect kati olunaku olwaleero you may not be as big as maybe you'd want to be but you have established the roots are there so the onus is on you on how you push forward whatever you have established to make sure you get to where you want to go yes in what 5 or 10 years oyinza okuba nga gwe Kasuku w'ebiseera ebyo nga teffe tulina ekyakye twagendamu oli mu kiministry eyo muna ate nze ebirooto byange tebiriimu nnyo nnyo kukolera gavumenti tebiriimu nnyo kukolera gavumenti wakati ono ekiro eno ewaffe eno n'abyewo ekitibwa Ken Kaliisa nga yeekubira omulanga social media emalawo traditional media yes kituufu lwakuba kati challenge ennina n'abantu nga Ken bali nnyo mu theory they are not practical ideas baziina n'ogezaako ziimplementinga naye the actual consumers of content tebali waggulu eyo gye babatadde eyo kasita banaavaayo ne bajja wano ebisigadde bigenda bbanga obajjawo bateekawo kati abantu abasinga n'abali mu gavumenti when they are talking about ba consumers ba content yono gwe tukola bakyali ku bano bagayisima aba corporate bogerayogera oluzungu okitegeera tebannaba kujja wansi wano baganya okujja mu sonyo gatherland awo baganya okujjawo omwana asibe enviri abenga abaana abo batukubira enduulu abo boolaba abo abantu boolaba bavuma abo baavu tebalina nnyo kiddako naye yafiiringa privilege ye the fact nti essimu agyetunuzzaamu agenda olaba alina comment 2,000 abeera awulira nti ekintu akikoze eki akikutte kale ate gujja abagira bano abamumanyi bamugamba baba wakoze hit gwoli ku intaneti wonna kati abantu baffe mu gavumenti oba abalala abeefuula abamanyi bajenizi nebino ebya digito balina okusooka ne bajja ku ground ffe twavayo ne tubagamba bajje batwebuuzeeko bino bikamera ebinene bye baagala okugula biyinza okuba tebijja bayamba ezo spaces kati Ken senga akola mobile studios agenda agule equipment batekawo emmeeza mobile gino emizindalo giri mobile okitegeera bumikisa bubeera ku laptop kwennyini ka software kaayo batandika okugenda random leeyo nga bolaba abasajja ba unstoppable nga bobalaba be bakola there is a lot of content to cover you know but our people still believe you have to set up a studio. A studio is not bad, but not every time. Kati nze sente zendi mu kunoonya njagala kugula mobile equipment era benfuna omuntu amunsigamu ajja kuba nnyambye njagala nga bwe tuba tutudde wano nzija n'obutebe bwange buno bwe tufoldinga emmeeza zino ezifoldable ne laptop yaffe kati nga tuteekawo tulina ka DJI ke twaguze DJI 3 omwana akasimbaawo nga akaconnectinga mu laptop mix ebeera kuli ku laptop tetwetaaga kuleeta bimikisa bino ebyo kati kabola bumikisa oli mu studio oba tokyatambula nawo bubeera ku laptop kuli buli kimu kwokikolera nga tusiba wano muzindaalo wano awo ogugwo ku kameeza n'obutebe bwaffe ng'emboozi etandika ekyo kitegeeza Shalom nsobola okugamba jangu tugende ejjinja nga tushootingira ku source of the Nile microphone zaffe tuba nazo yes so noonya kati mobile equipment oyo noonya investor nina emizindaalo egiri specific gye njagala
Mukitegedde. Abagagga abali mu kirudde ekya anko. Yeah. Anko ayagala abenga atereza ekintu mpola. So kati ng'ogenda mu Friends of Shalom Vurumula, njagadde nkuweyo flowers. Ate n'abantu abalala obeere kyakulabirako. Tulina abantu bangi tuli nabo. They don't want to start. They don't think, you know. But nothing is going to be easy. And what if it doesn't work out? Yeah, if it doesn't work out, you count your losses, you go. There are people who have started over 20 businesses and the 21st business works out. Yes. Emirundi egisinga tugamba nnyo abantu kola ky'otegeera. Manya ati social media ngenda kugamba. Kati tunuulira kojja Kabaaya. Guno omwaka lwasambye akajji. Kati ali wali atunda ddagala. Naye ajja naga Kasuku ha. Nali simanyi nti omwaka guno ndifunamu. Obulamu ne bukyuka. Okitegeera. Okuva gye yali. So, olina kitunuulira ng'okibala. Kiki kye weeyongerako? How do you go about it? But our people believe buli kimu alina kisanga ku sowaani. Bano abavubuka abalinga banvuma ey'ebweru. Be nabagambako mutandike YouTube channels bazitandika. Tobalaba nga kati bali serious balina bye bakola. Biri bye babeerangamu ebyokubagana because ojja teekayo video abantu bagana obbiraba. Bagamba nti ebyo tetubyagala. Kola content. Yeah, kati kola content. Kati abaana bali eyo they are earning money. You have that following. Sit down. Wobuuze how best can I benefit from this? How do I utilize it? Webuuze ku bantu ffe Shalom twabeerawo naawe emirundi mingi ng'otubuuza nkoze ntya. Tukugambye katigezaako kino ngeza katigera okutuusa we wa formulate nga kyoyagala okukola mu bwongo. Nowandi kati kino. Mu kutandika watandika odduka. That is everywhere. Naddala ng'omuntu okoze ku linnya lyo. Then you hit a snag. Eyo yebeera reality check nti kati abantu bakulabye bakuwageddeyo omwezi gumu ebiri kati bavudde mu hype eri babuuza naye kiki kyakola. Kikyatuwa. Oba kitegeera. Now eno gye tumalidde mu October ng'otandise okuseyiringa. Middle ground kati ogifunye olaba nti kati kino kye njagala okukola ki. Era nkugamba gw'ogifaa twateza abasaabu emitwalo 3,13. Ndowooza okiraba mu mwaka. Less than a year. Oba okitegeera. Naye ng'ate abaana bangi gye bali eyo abalala n'ab'amaanyi omutwalo gukyagaanye. Oba okiraba. N'awaadi zaffe ozituwe. Weeziri bantu bakunomenya abantu bakulonza okufa. Tugenda kukunga njagala zikwata nti. Ozikukumbe. Zikukumbe benti. Omwana biga nke Kasuku Scoops major awards at Friends of Shalom. Bano ge batandika ebintu byammwe. Be babyekoledde. History won't remember what you're saying. I know. Yes. History won't. History will remember that I'm a decorated, I'm a well decorated man. Wanguleza gwasi ngwangula mpulse wangula wali na wangula nya. Na wangula nya zali satu. Zali satu. Zali satu. Era zasimbye dderi jjajja wange gyabeera. Weziri abaana bazitunuulira. Kati nze abaana bange ekyenjawulo kye nnina. Ne besaba nnyonnyola bingi because bye nandibadde mbanyonnyola kati mbikozi. Badde bambuuza dadi waki toyina nnyumba yo. Kale bagenda waabwe. Ennyumba weeri. Kati professionally mbatunuuliza awaadi ezo. Muzitunuulire mulabe I excelled. Kati kiri gye muli. The balls in your hands now. Me I excelled. Ne osanga oli ng'avuma Kasuku. Talinayo wadde certificate of employee of the month. Nze kumonta nawangulako employee of the year. Nga gwasinza okukola? Yes, sebo. Nawangulako employee of the year radio. Nempangula employee of the month eziwera. Atera nempangulako employee of the year. Nation Media Uganda. Mu byekisulu byakola ngeri. Mu byekisulu byange gyeziri ewaka certificate. Kati waliwo abantu nga mutunuulira nga talina kyali nnyonnyola ne bwali baayagala atya talina kyaŋŋamba. I have every reason to be proud or arrogant. Yeah, because professionally I've done it. Yes. Kati okwo kwengenda okugatta zino. Naye muziwandiikeko wali. Ziriko buliko wangu de category. Most otekeko n'erinnya Kasuku. Kweriri. Saagala abaana balowooze. Bazikoledde bweru. Zamazeeko nnyo omusolo mungi. Bazikoledde bweru bajja tuno testinga golo. Nzije nkukumbe. Bagambe mwazeegabidde. Wali ogenda bweru n'osazaamu. Kolayo ekintu kyo weegabire.
nga yonna kuyasamirira kakati onyambo ziwadde ompadde ebadde kuta abantu mbabirawo bantu badde bajagadde akasale katuka nga kakulwala bebe kulu awonye jaita nawona abanga atereramu avudde mu mawulire ko Kamili agamba osaaga yali akyagalimbu ng'agakutte abo abasajja edda baalinga babala baalinga babalira ddala era bano ba modulo Azizi Kokofinga Bigayi Kenzo abo ziza bafana waliwo ebajjirawo ziza bafana ne Yiya Moze nga bayimba bonna kati abo baageza Good Life. Actually Good Life ya shaking a status quo eyabasatu abo yabanyenyeza nno ddala kuba bajja Good Life yajja n'olutalo lwa Kamili eba tennaluta nekwate olwa Bebekulu otaba Kamili yalwa ddala olwo ng'ate wiza omuganda wa Kamili anti Kamili abaana baakuba nnaku data n'amuwuliramu n'atya kati jjukira ate agenda kizuula ng'eyali maneja we Jeff Chiwa ate yali mu bana abaana ng'amanyi ekyokukola n'agamba kati bano tomanyi nti ne ku mbaga ye towards his wedding baali balina gigi gye baali bafunye ebweru ndowooza ebiseera baali tebannavaayo bulungi n'awamba passport Kamili naye gwe akunyumiza akoowa Kamiliyoni kati abantu nze nabo oli ng'amuteesaako ne ŋŋamba Kamiliyoni sagaako lwe bannoonya kati jjukira baali bamanyi Isaac awandika muki mu red paper ngenda ku Dembe FM nga nze Kasuku talk and talk show eyo yatandikirawo from the word go tukutte valuvalu ebyo ebiseera valuvalu siro lumu bano abawala abalungi abalonga ababiri baali mu Miss Tourism oba Miss Uganda so baali mu baveeyo side zeyo 40 if I'm not mistaken abawala abo baali either mu Miss Tourism or Miss Uganda abakutte abataddemu ebyo biseera music jjukira yali ebiseera ebyo nga oluyimba lwobe lwate luyimba ku MTV oba tolina kyotunnyonnyola MTV Base Channel O nzayakubye oluyimba lw'evaluvalu tugenda tuwulira ozze munnange olwa Sami Kasule nga alwalirwa dda nga inspiration yaveeyo nze nagendako mu studio wa Pademani nga waliwo olukwe lw'okunkuba naye ndowooza bambi neyeekuba mu mutima nangaa naye Kasuku omaye wayogera booti ne booti waka wange badde ngenda nakukubira wano face to face nga tuli mu studio n'oyo Kayemba Solo bali baze recordinga Rema nga ntudde bwe nti nawona abasajja abo emirundi egiwera nno nga baagala kukuba tukubye valuvalu awo omusajja ne bankubira ne baŋŋamba omusajja akunoonya wonna wooli kakukwatako kati ne tutandika wuuliziganya bwewaayo abasajja bajja ku Centenary Park n'ovaawo oba wakatuuka nti ate babagambye ojja oba ataani yali abagamba wenzira oba onyakwiranga essimu ndowooza Jebbi era ebiseera ebyera Jebbi ng'aludde ne Kamili Jebbi 2010 nali mulabako Jebbi alwiridde ddala ne Kamili ate Jebbi era musanze bawoze bajebbi baali bakuba kati abo bajebbi baakubako abo bawizo kati kampu ya Kamili yakubanga bawizo ne bakaaba nga bakaabirira ffe ab'amawulire oba kuba fizikale n'otuka ku radio nga bamuyiya amamwa wuliriza nnoono we nagenda ewaabwe ogenda bakavali nga basoke banywesa kirabu bbiya ne mekkola story era baali bampise nga bakubye muganda wa radio nankubira ekiro nanga akeera bukeezi wano twakerera mu byakunywa soko nne nga tonnakola waide breakfast muweeyo kirabu nga nnyogo gabeeti evaako n'olufu kumakya ssaawa emu nga kirabu ekutte maama nnyabo twamaliriza ku 8 nga omutwe guganye ne neebakamu ngenda okudda engulu ne baŋŋamba boss kiki ne mbakakanzire nali nnyanziraka omusajja n'ambuuza story y'enkeera
nga siina bwe munnyonnyola ati twanywedde bbiya ne tuvaako. Good life enyo yasumbwa nnyo bano abantu, yasumbwa nnyo. Kamiri talina gw'ataakuba ne vampino baamukubamukko. Ate nga vampino kye kimukuba. N'akwata wansi ne waggulu. Kamiri yali abeerawo awo nga tasobola bbaawo nga talina lutalo. Era kyavola akatiba omulaba bino byali mutwala we yali aviriddeyo alien skin awo. The original Chameleon yali azze. Chameleon nga tebakkuba nga toliiwo nga taliiwo bakuba ng'omutunuulidde booti naga kati ogenda kukola ki? Ebyo tebyali bya ssaaga. Bano kati bano abaana bye balimu bino byakwecankuula. Mwana ku TikTok ali Kamiri abuulirira. Abuulirira Chameleon. Omubuulirirako ki? Chameleon yasobola okulwala bye yalwala zawedde n'amutwala ne bamujjanjaba nadda engulu. Gwe nga wabuladde bye yalwala ani agenda okujjanjaba oli ku ye genda okule ssente kano kumani. Anko tagenze mu biviireko ddala. Hati kubuulira mazima. Waliwo kiki nadde ng'ambaani. Waliwo omuntu gw'otunuulira noga nti ono sijja mwogerako. Takwatako. It's not your level. Why you talk about it? Kati bw'omwogerako n'abaaki. Era kye kikyuka. Tekiriiwo. Kamiri alina kukola embaga ate gy'agenda olwambye passport zaabwe. Passport n'azitwala. Bayagala bayimbe ku mbaga ye. Abantu bali ku mukolo. Tomanyi ne ku mukolo ogwo bali we baagaana okujja. Ne babazaayo. Waliwo ne yali ku mbaga Kamiri n'amulaba n'agamba oyafulume. Oyafulume. Ku mbaga kwennyini. Yayima ku nnyonjo bw'ati n'amulaba yali ayitawo n'agamba oyafulume. Ne bafulumya embwa ku mbaga kwennyini. Yali yamukola kye. Kati waliwo ebintu byonna abantu nga bateesaako era waki omuntu akola bw'atyo n'agaana. Ffe twaliko ne bafudde ku Liquid Silk. Waliwo omuwala yali amwogeddeko ku Facebook awo ebigambo bingi najja omubuuza. Bebekulu ng'akutte baati giraasi ye neyeefula atalaba muwala. N'ambuza ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'amusindika eri. Omuwala n'aleekaana. Kati wane ennaku zino abantu tebakyabikola. Omuntu akwogeddeko ng'ojja weesinisa. Sikumanyi. I don't know you. Wanjogeddeko. Abantu bakumira ddala ng'obusa. Y'ensonga lwaki nabagamba mwagenda e Kavule. Ate mmwe muteesa ku candidate waabwe mumukuba. What did you expect? Mwali muyina sirika. Kati bwe musanga omusajja n'agaana obbabuuza nga munyiiga. Oli Saimo yali akuba Kayemba. Kayemba kyali wa Bobby. Kayemba Solo kyali wa Bobby. Ng'amukuba. Kyokka teyakoma ku kumukuba. N'amukakasa nga ye bw'asobola ogamba Bobby baleme muwa kaadi. Simon. Omunene. Ono w'ekibuga? Tuwamala mu January ku kivulu kya EPAS. Bwe batamubuuza. Oli candidate w'oli. Ate not just candidate bamukwana. They are friends. Omaze omuvuluga noono omutaddemu oyogedde byatagambye. Bali kubukedde baganda nayogedde ne Bobby. Bobby n'agamba oyo Kayemba awedde. N'agaa kati ono. N'agaana. Ebyo sitolooza ati byakatandika kati byadda. Ng'osanga omuyayi n'agaana okukuddamu. N'oyogera awo ebigambo nga takuddamu. Oba n'atandika onnyumya emboozi nga yatunuulidde bano. Bwodda mu maaso ge n'atunuulira eno omulala. Wali wajja okubuuliza Kasuku. Emyaka gy'omaze amawulire 15. Tosibwangako. Like okikoze otyo kubanga tosibwangako. Anti kati ffe tetuwaayiriza. Naye nate nedda. Edda emize gy'okusibya tegyaliwo. Walinga okukuba. Nina n'okukuba tekwa. Kati era okukuba kwaliwo. Naye ng'okukuba beekubira eno mu bivvulu. Kati Shalom bw'oyogera ku muntu. Olinga ajja kugamba wayi Shalom jangu omperekereko. Tugende backstage wano. Ng'abaako waakuzza. Mukafunda. Ogenda okuwulira. Papa. Buli omu nadda ku bibye. Tukera babeerayo ekizikiza. Ogenda okuba nga adda engulu ki kyabaddewo. Eyo. Baakuba abantu bangi teboogera. Embozi tebaginyumya. Oyera kyaliwo nga wayi wazimbiddewa. Abantu bagala kufa kisiiri. Naye nga teboogedde. Teboogedde. Biki ekyabatuukako.
nga teboogedde. Kati gw'okikuumyo kya mmita kyayimbira bw'okola okumala ebbanga lino lyonna Kasuku nga tosibwa. Anti kati nze ekisooka bwe najja abayimbi buli ebisinga bye baali bayina bagenda okuwulira nga babagamba nti oyo mwana wa mugagga. Simanyi yatambuza biboozi ebyo. Kati nga buli kye baali beewaanisa kuba edda abayimbi beewaanisanga ennyumba nga beewaanisa emmotoka n'omukyala. Nyumba mmotoka mukyala. Ne byakolanga omuyimbi wedda. Byakolanga omuyimbi wedda. So kati awo mangu bali nga batambuza emboozi omusajja ali baati kane babeerako we bakutiira ngenza okumaliriza obifuna ng'oledde banti adda kate bagenza okole ng'ali nange embiina abamu nga mbibasinza nga musajja katumuleke naye nalina shields nyingi of course nalina be nakolanga nabo nga oli akugamba nti aye emboozi Kasuku gye yanyumiza nange ngimanyiiko baba agenda tugenda ffenna okitegedde abasajja abo kati nga boolaba sendi oyo yayamba abayimbi bangi naddala abakabi kati seyo ngaakyalayo ku Pride Theatre kuba ye yayinangamu akasente ate nga ne platform bagiyina kati abasinga yabalabanga biyenji kati nga kizibu nnyo sendi okubaako ne kyaggamba n'ogaana paka kati abayimbi abasinga kubajjukira sendi ng'oggyeko ebyokubeera ne connections n'ebiki ne bwino ate sente naye aziyina mugagga. So kati mu formative stages awo yannyamba nnyo buli wabaavangayo alina kyayogera n'amugamba kintu omwana kye yayogedde kituufu bwino omulala n'amuyiwawo nga namumuwadde n'agamba kati edda byabeeranga nnyo nga respect bagikuweera ku ki ky'oyina ofaananya otya nga batya ne kati byafuuka bya bulijjo amawulire gagenze gaggwamu of course kati amawulire agaali ag'amaanyi newspaper yagwa tekyali relevant you know azinga badda ku e-paper kadala monta e-paper ne e-paper tebakyabisoma abantu bali ku TikTok ne YouTube we bali twana budde ebintu byakundo bya kisusu bakyalina budde bw'ebyo bintu kaiza gwe Uncle Senja ali studio yali engabo yo anti nze kati nze wentandikire n'amawulire wali be nali nga wandiika abaali bammanyi naye ng'era batya ogenda kukomawo red paper ekujjire yonna twalina system ku red paper awo okwata ku omu ffenna ne tujja kati nga batyawo awo be najja eno ku radio nali mwana muto I was around like 19, 20 there naye nga abantu bonna benkola nabo bakulu kati nga be bashirudi yange okitegedde mwana muleke weebale mwana muto ate nga kyenkola bakyagala Kasuku wamagenda mu maaso ffe weetuli kati ngokolera program ya kyalugambo ku bayimbi nali nkolera ya lugambo ku Star ku Star twali tukola Kasuku live ne tu interviewing abayimbi Kenzo oyo ndowooza gwe twasooka okukolerako show nga bakyasula ne Big Eye nga bakyasula olayi makindi ekkooti nodde mmanju awo basulanga bonna baali nga babeera bonna baali bamukwano bee bati omukazi n'abatabula Doni Big Eye n'agenda ne Doni Kenzo n'asigala mu bibye awo friction we yatandikira bisigadde yeeyongerera ya mukatabo tegezana waliambye kuvadanga tebaagala kukola bagezigezi ng'abavubuka b'omu kibuga abayimbi abasinga ebyo ebiseera abayimbi abamu boolaba bowulira nti baali b'amaanyi what knocked them off the rail kati ennaku zino abayimbi bagenze bafunaafuna ku ssente abo abakazi abava ebweru tebakyalina nabo ssente naye edda wano ssebo nga babeera yesebo kankulinde madda okitegedde nero tunakola ntambi tujja kukola kati abayimbi edda babeeramu nnyo support y'abakazi ebikazi ebina ssente kafere byali bakomenya ebikulukulu ebyo ebiseera ebyo sebongo okubeera n'omukazi w'e London Sweden nga ssente ekyazitowa omukazi akuweereza $100 naye nga luzitowa edda tewali WhatsApp bakomenyikejiga nga batya baali nga boogera simanyi be baayogeranga oba baabeeranga ku masimu naye nga boogera era nga sewo omukazi bw'ajja mu kibuga wano
olaba omuyimbi akyuse abayimbi abasinga ekyabasuula kyali ekyo amaanyi ne bagajja ku music omukazi amukutta amusasula amuwadde ennyumba oluusi nga takusasulidde naye ng'akuwa ennyumba nnamba ati naye ennyumba yange ye munyonyo genda obeera omwo omuyimbi taddamu tegeera kate omukazi agenda owulira ono yateekamu abakazi awasirizaamu n'afulumya ne bagoba wumbwa kati abasinga awo bizibu baabifunira nti mu kumaliriza bamugobye abaddewo emyaka nga3 sente adde azifuna azirya kati bamugobye talina waatandikira azze ku default settings bakitegedde tana kyazaako weebale nnyo kati awo firimu n'enyooka n'owulira ennaku ya kyewagamba mbu gwe tokkiriza mwala ennaku fumbirwa muvubuka mwavu anti nze sikiriza okwezimba kuno Kasuku njagala twezimbe kati anti nze gye nakulira nze mu kukula nalaba taata wange yali akola in my formative stages taata wange yali akola ne maama wange ng'akola ki bonna nga bakola mzee wange akolera government maama wange ng'ali mu private sector but I want to believe my mother had more money than my dad era maama wange be yakoowa yazimba nnyumba ye n'akola ki n'asikamu n'agenda kati I am promised on that background I believe women can do so much more for themselves. It's just that they lock their minds on something. Oba kitegedde. Katikale nze well ne baganda bange mbalaba they are hard working. Tebeeguya nnyo nnyo ebyo bintu bwe bityo you know. Okufukamira bafukamira they respect their partners. Naye there is where you draw the line. And maybe me I could say my sisters or cousins are fortunate they've not met men where they have to build from scratch. But maybe embeera gye babaddemu you know kati nze nkuze kyendaba naye ate bendabyeko ababigezezzaako biwedde bubi because poverty takes a toll on you kati omukazi omukazi bw'otandika system y'okubeera nti you're ovulating ate on that same body ofuna embuto abamu be bazijjamu that same body bakukola n'ate omubiri gwe gumu gulina onnoonya ssente obasanga bayiriba otegera kyeggamba kumadala gaako edyawo kati jjukira ffe abasajja emibiri baagikola nga girina kubeera mu masicula the more you work the more the body becomes firmer more active you even grow younger kati ojja kwesanga nga rutiini y'omusajja emuzza buto oba emmentainingira waali n'ate rutiini y'omukazi emukaddiya because omukyala ali meant kusigala waka kulabirira baana kukuza baana no egyo emirimu kati imagine ayina badde ya ovulation ayina badde y'ofuna olubuto ayina baliwo abazifuna nga bezivaamu ayina badde y'omukola abakyala abeerawo ng'ayina sexual partners nga 8 gye bali abawala nga they have like 8 sexual partners naye nga bonna mu mwezi balina omulya kati waliwo ajjaawo eddakiika 2 waliwo ajja nga yagunda bugunza ati agunda oba kitegeera so kati all of that is taken in by your body then kati okwo kwoteeka okuba nti akola kati the poverty how it takes its toll on you under all circumstances ogenda okubeera nga gguka nti muva mu bwavu ne begiira myaka 5 ne begiba 10 ng'ofaanana nga maama we now ng'okutuse the advantages with money is for the man ne bwoba mukadde otya there will be a young girl a 20-year-old agenda okwagala she's after what you're giving her tamula kati olina akawala ebbeere likyayimiridde kuli naku zino abawala bali mu myaka 22 otubeere tukyali kuli tulinga otufuuyirira obufuuyirizi 22 years naye tobwe tuti eko ina mukazi wo gwotobye naye omwatanga ku myaka 18 bw'otunula ku jjajjaawo bw'omutunulako n'omubuuza kiki nga batuula waliyo izolowooza baaluganda nedda bannange nze nkubuulira ffe kati tuli eno tutambula waliwo abawala be tubadde nabo nga kawala katini be kati oluzaala abaana aba n'asumulukuka oddamu musanga ng'ebbeere lyazimba kyayambala ekitengi tekisobola mutuulako nga biri ebitengi ebituula kuba aba yenna nga bo mu baati
wali abawala ng'engoye tezimunyumira lwa bunene ebbeere lyazimba ekiwato kyava mu oda tosuubira osaasira omusajja noga nti tujja kitegeera ng'alina byakoze era gye bali bangi baloopa mu famire zaabwe some of the honest families ne bamugaa nti wadduka kasita aba ng'akyaleeta emmere fees azisasula tukkakkane muleke tujja kwogerako naye tumuteekemu pressure wali naye kakkana tumuleke. So I advise girls naddala bano abawala abato muve mu bintu ebyo ebyokuzimba abasajja babiviiremu ddala. But it feels sweet ng'okuze n'omuntu wo nga yemwezimba. It used to feel sweet but now the way life moves very fast and the things that happen gwe tunuulira abagagga abasinga ajja kugamba yazimbira mukyala weyo gwe yasooka okuba naye ennyumba gyeri eyo n'abaana tewali buzibu bali abanywa naye yabaleka tayogera nti omukyala yava mu sheepu takyali kyayagala akati nabalekera emirembe gyabwe gye bali nadda wano n'omukazi omutoototo owakawato akasingo okitegedde kye ŋŋamba tajja kujjukira byebyo abawala kwe bavudde bamala oyiikayiika ali najja ng'atukaabirira mbu baamuleseewo embwa baagirese bamulira n'amazzi agokya okitegedde kati anko ku abala beekolera emikolo egyo kati bangi bagikola abebyo bangi babikola naye nze ng'omulenzi nze sigenda ku mukolo nga sinze ngukoze by the way nze yimu kukyaddemesezza okuwasa sisonderwa ssente toyagala kusondera mukolo tukusondera okwanjula era ni mukulowoozaamu bwe naabeerawo ne ssente zange miliyoni zange nga 5 eza spare nga ze nninawo nga nangirira omukolo nga ngwo gubaawo kati bempitako abantu nga 2 bemba mpise kyensobola gwe batayise tojja bemba sikuyise tojja totwogerera okitegedde naye kuzibwa Kasuku kyala n'akola akakolonga ake tubatusobodde kubanga ate bamala baagala okola ogw'okusonda bakumanyiire twamusondera embaga atuwa ebyenda byaffe weebale nnyo so me advice girls ate abawala abato mbadde ngamba Zubeida awo nakati nkiddamu abawala abato banyumirwa obulamu wakati w'emyaka 16 n'emyaka 25 oba 26 omuwala alina kunyumirwa bulamu 16 aba ali mu senior 6 aba akyasoma abeera mu senior 4 aba akyasoma ate yo babakwanirayo mwegyo emyaka kati abawala bali wano bali mu vaaka za senior 4 fetuloza nti osiba emmotoka okumubuuzaako tebakyayagala nakwogera nti bali mu senior 4 I know you want to knock okitegedde akagambako nga kamundi akagambako nga kasenior era abavubuka bagenda basiba bagenda siba abavubuka gwerinda oli Christmas mu nkomyo bagenda basiba abawala bagezze amabina gali eri amabeere gali abasomesa bali abaana ku ssomero awo okandalaba omwana omuwa pocket money wa $5 naye emboozi z'owulira saanyumya ayina essimu ng'akomyewo gy'otambula you know my friend wali musadde wa mukwano gwange munaye nangattirawo wali omusomesa ali omwana wa muli obubi nkubuulira mazima naye abaana banyumirwa obulamu babalya n'omala ogamba wano abaana batandika okugjayo sitole ezo oyinza olaba badirector badmaster b'amasomero be badduka mu Uganda n'okola ekikwekweto kya investigation otandike ku ebyo oyinza otya nakwanya Sonya kanyumaka nga HM yamukimanganye mu ddomu nga mukwana ye nganye metonya kati ate wali abali ku mizigo gujja bagira muwala wali mu vaaka ya senior 4 naye emizigo gyonna gyamulya layini yonna anti okeera genda kukola oza waliwo ekitambula ekirala mwana we yatambula gwe nosaaga bwava mu nadda wali babakkiriza bukkiriza I want to see my friend up there n'alyoka nze mbiraba era nze kati omukazi okujjako ng'amaze kugwa bbeere waliwo omwana gw'olina obbuuzi olina emyaka emeka mpa ku birth certificate kati birth certificate bw'oba nayo ne bemugenda mu kkooti obagamba bannaye wuuno omwana yaŋŋamba gino gy'emyaka gye
lwaki nfunye nejja nfuta emboozi gy'ava okuŋŋamba y'emu aŋambye Shalom bulamu kati nga mwemu in public life making sure ofuna consent anga waliwo kati enziba empya yazze najjeera omuwala akwita bulungi naggamba njagala kujjamu naye fula atamidde naggamba ndya bw'omala omulya maze obikola enkeera poliisi nga yekukima wankutte kati enziba empya eri enajjeera kati omuwala bw'omukwana waliwo kati abasajja kye baatandise omuwala bw'omukwana disappearing message tazijjaako oba buli kyemunyumya screenshot tereka waliwo omuwala gwotunira nolaba omuyaaye olina okubeera n'essimu yo endala ereceiving message ezo kati bw'omala era bwe mumala okwegatta olina okukolayo ka video so baby how was it bannaaye byanyumidde olina ogikola yesebo bw'atandika nti I was raped awo ka video ke kasookerwako nobaga naye bannaye gwe twarepinze wuuno yabadde agamba abasajja kati awe batandise abasajja kati balikodinga abakyala be balidde kwewala misango kubanga ate kati ekisinza oleeta emisango gya reepu egyo kadda nnyuma omukazi bw'oba omukwanyi be mwekyawo oyo toddayo mulekerawo okudda emabega ekisinza oleetera abantu obuzibu kudda mabega kati omuwala ono gw'obeera gw'oyagalako naye bw'akusanga kati alaba enjawulo n'agamba wano nkoze ntya namwagala musiiwuufu kati mwavu kati alaba aziina ate awo we twagambire n'okugamba kati Airbnb by'abavubuka baziveemu ate muzitugobyemu kati olina kufuna nga ofiisi wali eya Shalom Media studio ebyo ebyokuteekamu simajipusa mu butaala bufaanana butya kati abavubuka tubibagobezza kuba oli ajja n'abo obutaala obwo nga bwaka embeera eryawo n'abaako byalowooza ebitakwatagana mutwale mu ruumu eno eri plane mu ruumu ya Mutebi plane siiringi nga basiiga nsiige nakataala kali akoweebale nnyo agambe naye ono sikitegedde bulungi awo ekibala aba akiraba nga tekigatta ogedde obuta nakola interview n'omuwala Shami aga yakyalira omufuta gye yamukyawo yamwokya amazzi ng'alina obutaala buno obukyusa buba ku siiringi ne bukyusa bugundi bwebuti ne bulaga stars ye bwe bwamusikiriza bwe yayagala ebyo nno ebintu ebisanyusa abawala nno obiyita binene nnyo kati bwe bwamusikiriza obwo abawala boona omanya ebibasanyusa kati ange olugoye mu A&B tuddewa kati badde mu zino oluubu teziri seefu anti kati zicreatinga impression kati mbwalinamu wano wawe weebale that perception wano wawe weebale muleete mulumu nga yonna efumuuka enjaga julya ku gece wa Mutebi transformer ate era n'ebyo bye batwalamu ebyo ebifo mu ssima ya Munyonyo muvuga omutwala emukono ku kikubijja emukono eyo waliyo eyo ebifo eyo emukono ku divine eyo ekisoka ekatasi ku mwalo kati butwala eyo mulye ku mpuuta bagisiika mulabawo afaafaganireyoka eyo anagamba ddi ntino wamukwata wankutte abakazi bayaaye nnyo olaba ate bakwata bennajjeera edda waliwo we nali mpangisa kati omuwala ne maama we wabweru w'ekikomera kyaffe ne mpangisa mwalimu ennyumba bbiri nga za bisenge bisatu buli emu ziri self contained tigane yange oli munebbange yalina family kati nga wano wabweru weze ennyumba bayaba bafunyemu ssente n'akolera obuzigo bwe kati nga mpulira banyumya omukazi yalina omuzego yali akola nga ye aseetinga muwala we aba akimanyi bebakazi bekatwe amuseetinga ne bajja omuwala atandika mpola nga azze okukwoleza engoye bw'agolola kati baateekaawo nalako kwekola ebintu ewaka avaayo ayambadde bino biddira obimanyi kati bw'atuuka ewuwo ng'akugamba nti munaaye ti mbadde nsaba otwetaagamu sebo otwetaagamu kale ali mundaawo kati nga kyakola bw'ajja bw'ati bw'ayingira ewuwo ng'akugamba munnange mali nyaakugjamu ebigoye mbeere n'engoye ezenkoleramu eziri ki
ajjamu ayambadde akasikati be kati kamumimi eno be kati ne ka top oluusi baaliga bamanyi n'okugamba nti nno olinamu ekisaatisaati bino ebya MTN oba ebivesiti bya marathoni bivesiti bya marathoni nakikubako naga nti nomuga nti akikyo nkikuwadde buli olwomujjanga ng'okolera omwo kati ng'akyambala eno ebbeere liringiza bwakutama bw'olirabira eno mu maaso ayambadde obuntu bwakyusa ufa bwagyongeza kati batandika mpola mpola be bamanya nti akomawo ssaawa onokomawo ssaawa meka nja kuba sinnamala be bawulira ng'odda nga bambala ezo engoye kotandika mpola omulaba kati oba oli awo ogenda olaba omuwala agamba naye kati enkyambadde njagala nkeere nnyo sanga 11 nina gyendaga 11 erajja ng'akola ebyo ogenda olaba atandise aga nti engoye omanyi nja kujja ssaawa nga 4 oba 3 oba kale 2 ngolole olaba settinga conducive time ng'otandika okiraba ng'otuuka wookisabira kyesesa ogwa mu trap kumbe mama wakyo yakoze ki mama wakyo akola ekintu kino buli munaye neyanza nnyo bali munaye muwala wange mundabiririrako kati olaba yandibadde ayonooneka naye kati munaye wamuwaayo awo akalimu omuwaayo omutwalo omuwaayo ebiri olowooza omukazi muntu bulamu kumbe ye ne muwala we bamanyi ekigenda mu maaso ng'otandika kulya kiwala wano okirya nga kikulaga mama wakyo talina kyamanyi munaye naye ennaku zino munaye alwayo eyo naye tewali buzibu gwe nkwesiga n'olowooza nti ki oli kaweweevu oba oli awo olumu nga bakonkona oli mu kasootiko kyo kyennyini tekiggalawo oluggi nga baluyingira nga babakwata nga muli ku kitanda omwana wange nga ali mu siniya nga balyoka bakusikamu awo ssente babikolanga ebyedda abazadde ekatwawaawo wano kaguje muzadde bamamugwa kyakikola kyali waffe yekka yakikolanga abantu bangi ne bamugwamu nga ssente bazikwatidde awo kati ate waliwo ne bebagamba gendayo kikufunisa olubuto kibeere naawe nga balaba eno terigezi liddako basindika ekiwala atika goleti gende wayasini beerayo yekola ebyo ng'omulya leero nga mutuka wemugirako obupiira nga kiwaka nga bo baga nti affe tetulina buzibu tumukuwadde beera naye kumbe akusiba ekintu kyabwe obufumbo tebutandise awo ate kati otandika naye olaba tebantabukira bambi bantu balamu kumbe bakiseetinga ne bakikusiba saavuka balina kwegendereza bwegendereza nze mbagamba nnyo nadda third term holiday eno lockdown basiba abavubuka avuka beetundako ebintu byabwe mu lockdown awo kwejjako misango gya defilement sima under age omwana omusanga atambula mubuuza ebibuuzo olina emyaka emeka kyekiraga emyaka egyo You want my age or you want me? Come on. Ate kati balina ekizibu bagenza okuva ku ssomero ng'enviiri baazikuza kati basiba nsibe so osobola omusanga mu disco amasimu tukajja anjugaje store kwa Ivory kugenda 19 ku namba esimu eri awo funye simu nyonji MacBook laptop nyesimu nga Face ID smart base band line tewulira bikibi byonna genda yofune atina kalime musomi wadduwa asanga basa kuteje sembayo kwa ku namba esimu yamba plaziganye gwali ebweru n'emirimu bivu oganye kajanja bisabutonde 0752 60 24 27 twene anko kuku